Nyoze jjajja njagala nnyo okulambika n'okulambulula. Tandikiraawo yale bannange okulambika n'okulambulula. Simanyi nsonga lwaki onyiigira omwami mutuuke n'okwetta mutuuke n'okukola embeera ejja abantu mu bulamu bw'ensi eno olwa Valentine. Valentine kyeki? Valentine batugambe yali atandika ekintu ekyo yalina father. Yalina father, yalina musibe. N'ayagala atuuse okwagala kwalaga abantu nti oyinza okuba omusibe naye ng'okyalina okwagala eri abantu. N'alutandika. Era father oyo yali Valentino. Father oyo yatandika ekintu kya Valentine yali Valentino. Natandika obumuli. Nze maama wange asobola kuba Valentine wange. Kituufu. Ne muwa akamuli. Nze juzi nga 19 nafiiriddwa omwana wange. Myaka 31. Naye nze mbadde Valentine we. Ngamba ndi awo ngaze n'akamuli akatambaala ne sweet. Ani yagamba nti akwevuunikako yekka yalina okuba Valentine wo? Bagambe. Ani yagamba? Bw'oba onyiigidde mutabani wa Adamu atakuwadde kamuli, gwe maama wo wakamuwadde? Mwannyoko wakamuwadde? Kuba guno mukwano ani gw'oyagala? Gw'omuwala n'amala alaba. Tekirinaamu sitaani kugula bumuli bwo 10 genda bbuwa bannyoko. Bagambire. Mwannyinaze n'amala ndeetera akamuli. Oyo aba. Ani yabagamba nti buli akwevuunikako ye Valentine? Peter Sematimba. Komawo oddemu guno omugigi. Ffe twategeera Valentine. Kati guno omugigi gutegeera Valentine. Damwa addemu akomewa aramba. Komawo osomese Valentine. Kwa hiyo yakitandika mu Uganda. Ne bamuyita omwononefu, ne bamuyita omuseegu. Komawo ssebo. Honorable orambulule. Amaka gagenda kufa lwa Valentine ko tebabitegeera. Nze nga maama nsobola okugula obumuli ng'abaana bange be ba Valentine bange. Tekiddawo okukunakoza mbuto wooma so tokola kiki ekyo. Bw'oba olina abaana bo waliko awawooma wasobola okuzaala abaana. Mazima. Leka kunoonya yabakuzaalamu naye awawoomawo waliwo ebibala by'abaana wo abaana bo. Tujjeeko obujjanja bw'ebintu bye mutategeera. Ekintu kiyingiremu ng'omaze mala kinoonyerezaako. Okikole ki? Okitegeere bulungi oleko okiteekemu akajanja. Gamba nti State House eri Makindi ku Kabira. Abamu twakkiriza kuba tetulina kyakukola munayo omunafu onodaawo okukayana okakala engumi ng'ekuli mu mutwe. Ngani akubye. Kuzaako omulabi wa Tonazi Media. Wamma omulabi wa Tonazi Media nkulamusizza nnyo. Wamma oyombye nani? Nenkwebaza emirimu gy'okola kuba mujja data n'obeera ku mukutu. Kyakabi. No subscribinga, no sharinga, no commenting. Nyo comment section. Nalina lisi jitegeera. Naye engeri gye ndina bano ba Gen Z. Aga mama bw'olaba gunne kunyumira genda mu comment section. Bagambye batya. Akati awo gy'omanyira nti byenjogera gyebiri. Naye bw'oyogera nga tewali akuwa comment oba oli ku bibyo. Naye nga weetuli. Mwebale kubeerawo nammwe. Okay. Jaja Fangoni yoyo. Mwebale kuva mu Valentine. Mukulikeyo mu Valentine olunaku lw'abaagalana. Lwaki osomooza nsi? Ate nkusomooza ntya? Baveeko. Sina gwe nsomooza mwe mutategeera bintu. Nyoze jjajja. Njagala nnyo okulambika n'okulambulula. Tandikiraawo. Yale bannange. Okulambika n'okulambulula. Simanyi nsonga lwaki onyiigira omwami mutuuke n'okwetta. Mutuuke n'okukola embeera ejja abantu mu bulamu bw'ensi eno olwa Valentine. Valentine kyeki? Valentine batugambe yali atandika ekintu ekyo yalina father.
yalina father yalina musibe n'ayagala atuuse okwagala kwalaga abantu nti oyinza okuba omusibe naye ng'okyalina okwagala eri abantu n'alutandika era father oyo yali Valentino. Father oyo yatandika ekintu kya Valentine yali Valentino. Natandika obumuli. Nze maama wange asobola kuba Valentine wange. Kituufu. Ne muwa akamuli. Nze juzi nga 19 nafiiriddwa omwana wange. Myaka 31. Naye nze mbadde Valentine we. Ngamba ndi awo ngaze n'akamuli akatambaala ne sweet. Ani yagamba nti akwevuunikako yekka yalina okuba Valentine wo. Magambe. Ani yagamba bw'oba onyiigidde omutabani wa Adamu atakuwadde kamuli gwe maama wo wakamuwadde mwannyoko wakamuwadde kuba guno mukwano ani gw'oyagala gw'omuwala n'amala alaba tekirinaamu sitaani kugula bumuli bwo 10 genda bbuwa bannyoko bagambire mwannyinaze n'amala ndeetera akamuli oyo ani yabagamba nti buli akwevuunikako ye Valentine. Peter Sematimba komawoddemu guno omujiji fe twategeera Valentine kati guno omujiji gutegeera Valentine damu addemu akomewa komawo osomese Valentine kwa yakitandika mu Uganda ne bamuyita omwononefu ne bamuyita omuseegu komawo ssebo honorable orambulule amaka gagenda kufa lwa Valentine ko tebabitegeera. Nze nga maama nsobola okugula obumuli ng'abaana bange be ba Valentine bange. Tekiddawo okukunakoza mbutowooma so tokola ekyo. Bw'oba olina abaana bo waliko awawooma wasobola okuzaala abaana. Mazima. Leka kunoonya yabakuzaalamu naye awawoomawo waliwo ebibala by'abaana wo abaana bo. Tugjeeko obujjanja bw'ebintu bye mutategeera. Ekintu kiyingiremu ng'omaze mala kinoonyerezaako. Okikole ki? Okitegeere bulungi oleko kiteekemu akajanja. Nze sagala kunyiiga. Ne bateekawo obujanja. Wabwe nanyiiga nja kwonoona. Anze bwe nnyiga mbijja bubiza ate nga nkaddiye sikyayagala kubijja. Gino emyaka gya kulungi wakati saagala kubijja. Nze ngenda ne nkubamu akafaananyi. Ne ngamba emyaka gino gitukola bubi. N'olwaki? Ne nkubamu akafaananyi ne ngamba wano ku 18 oba. Nze bwe nnali. Genda obuuza ab'e Masindi. Ne nkubamu awo ng'oyingidde 2. Nali mubi nnyo. Ate nali mubi nga ndi muba. Nga tonkwana. Nga wojjira n'akajanja akankwana nga nkutereeza mu layini onalaka kundaba buki. Bulabi. Nze nga tebankwana. Bangambye mbu eno bagiyita cano y'abakyala. Mbu naye abakyala abazibu. Nedda tetuli bazibu. Naye ffe bakyala abaali bamanyi. Bw'onookula n'ovaayo ng'omanyi ky'oli. Kati nze ndi mukyala amanyi kyendi. Bwe nategeera kyendi ne mmanya kye nnina okukola. In fact nabaddeko mukyale waffe. Maama kati namuzza kaalika nabadde ngenzeyo omwana wange yabadde asinga omukyala nga ngendayo. Naye bannyinaze nababuuzaawo kola okuba banziikiddeko omwana. Mwannyinaze yange bulijjo mbadde mbibagamba. Leka kuzaala baana. Olowooze nti senga waabwe waali abange tebalina basenga abaabwe. Balina. Wali olabyeko nga mbagabye. Ogwe weefiira ku baana bo. Kati gwe lwaki olowooza okuzaala ompe mbakusabye. Kati bo babadde nga balowooza nti nina bubeezi mutima muki. Mubi. Naye bwe baali mu kuziika omwana baatuula mu b'ekitundu. Nga bonna mu b'ekyalo. N'emmotoka ze baalinnya. Naye bannyinaze bange bagamba niifa tusonyiwe. Abantu baakwogeddeko engeri gy'otobye n'abaana n'engeri gy'oleza abaana. Nagaliwo omusajja omu yagenda nti senga baali bagaba ebirabo ku kyalo waffe twandiwadde omukazi oyo ekirabo ky'okulera abaana. Naye omukazi aleze abaana asinga naffe amaka agalimu taata ne maama. Mbuna mubuza lwaki naga nti munju ndi munze taata mwendi
ne mama mwali naye abaana teba si beegombebwa naganya bujja ina abaana boyayanira komu senga abadde muto okitomera n'okizaalamu omulala oli kitomera okya kijja nakukuba ai mwanyi naze kwe kumbuuza asajja wali obakwali mugaze bamanyira katoro oya yajjanga nga gwe naawe muli omutima gumusimu gwe wakakkanangamu kakati nazize ekyogera mu balabira Tronas okusiima omuntu zebaga senga wange yaŋŋamba gw'otoolaga empale yo tomuliira ssente ye kati nze nali okwagala oyo ne magari kati amusettled njagala kuzaala naye nga ndi selective nze nali so selective kati olw'okuba nti ogwe nali nga nsiimye nga yoyo nga biki bye musiimyeko bye nalabanga ti bino na bino byenkola ki kati ebisigadde nga seerumya mutwe bino bisita mpadde bumuli sente yampadde lugwe lwa mama wange muntegeragana yange nga musiima byalimu nedda mwalimu okulabirira mama wange bano bakola kajanja kati bwe byatuuka nga amayengo gatukubye buli omu ali bibye namanya tiruno olugendo kati ndusigaddeko ki omu nina odduggusa kati obuzibu bwange nsaaga muntu annafuya oboolaba ndi jjajja fangu saagala muntu annafuya kati nwana nnyo okulaga nti kyolowooza kyendi si kyendi ndi kino era nze siva ku track mwagamba tova ku maini siva ku track era nze siva ku maini nakugambanga nti gwe nga olwalowooza okugjako mu 7 nga ffe abaawambibwa ne tusobezebwako nga tukuze kati gwagamba Museveni agende wali weevuunikiddwako abasajja 8 ng'oli wa myaka 8 ffe baatwevuunikako kati ffe bakazi abakulu obulumize bwe nayita Musaaga mwana wange abutukeko n'omuzzukulu Museveni alina okusigala ku baloti omwana wange aleme kulaba ku ntiisa gye nalaba Jaja Fangoni ndoza mumuwulidde era tukikakasizza tukitegedde n'omulabe wa Tronas Media akakasizza nti muzzukulu wo ye nga bw'ogamba wali mubba nono ndi mubba nakati ndi mubba owulira kyakola intaneti essaawa zino agikoze ekyalo eddoboozi tumanyi wano libeera tumanyi eddoboozi embeera wano yatabuka ne wajjawo embeera we n'agamba byokola nange nsobola bikola n'akolayo akaperaawo tulowooza muna tugamba yi twagenze kulaba oluyimba lukubye intaneti nasose n'okuwakana n'abaana bazenga gundi yaba alien skin konze twaleza muli naawe eryo eddoboozi tewagiyise AI nedda neŋŋamba nedda nze zimanyi sibiruyisa nenkwata essimu n'okubiraani nabafunye gwe nkubira badde manyi tiwakubiddeyo owaayi kino kyendaba omuyaaye kye yatukoze kimanyi konze kiki mwagala kutukola ki yesize eki abakoze eki yakoze eki eddoboozi lyayimbidde lyani waliwo alina obwannannyini ku ddoboozi lyomu kuba top 3 mmwe muteeka entalo mu ggwanga wano okujubisa ebintu mmwe mujubisa kanjogere ku mukama wange mukama wange bw'okalaba sikumanyira naye nkuweerako kifaananyi omumbejja Maria mundagire bw'osisinkana mumbejja Maria mundagire ne mutula wano eddoboozi lyakozesa nga mwogera eddoboozi lyakozesa nga ayimba kati eryo yakoppa lyani mbuuza gwe yakoppa lyani
Lirienga yi. Muwala wange Rema Namakula. Bwaba ayogera wano ng'omuntu eddoboozi lye ddala. Ne bwaba ayimba eddoboozi ki? Ddala. Era abaana abo abalinga bajja okuyimba awo. Kika abaana bonna bajja mu kisinde awo nga Juliana Kanyomozi muyimbi. Abaana bonna nja kubanga Juliana Kanyomozi. Njaga kubanga Betty Mpologoma. Njaga kubanga najjira mu gundi eyo ekola eddoboozi ng'erya n'amala n'afuuka kyali. Baafa tebaasigalawo nga bayimbi. Balamu. Kakati omulabi wa Tona's Media okukoppa si kubi. Omuntu bw'akoppa aba yaayaanira okukulaakulana. Bw'aba takoppye bibi. Bw'aba takoppye biki? Bibi. Ekyokubiri, omuntu nnyinza okubeerawo nga nkwegomba n'enkuwa ekitiibwa. Ng'ekitiibwa kyange kyenkuwa saagala kwesembereza ne mu byokola nkwegomba naye ekitiibwa nkikola ki? Nkikuwa. Kati olunaku lw'olikeera enkya ekitiibwa kye mbadde nkuwa n'okyeyambula n'ojja n'onnumba n'ondaga nti onnafuya. Kati nina okulaga timbadde nkulwa buyi kitiibwa naye sikutya. Ne byokola nsobola obbikola. Bwe kiri abantu balekerawo okuyisa mu bantu amaaso. Omwana oyo yazze emyaka kati giri egyo seena ogwokutaano gugenda kujjula. Naye yajjira wakati mu bantu nga ayisibwamu amaki? Amaaso. Nze neera nali simumanyi naye mu nnyumba ewange ninayo gye eryali yenisikiini. Kati Palaso lwamukuba empi taga ninayo wanupu mu nju n'ayomba. Era ekivulu kye Babitex kye yategeka erugo wane Kwentebe Road. Garden City. Ye Garden City. Bajita. Wano Entebe Road bayita bajita. Awawo. Ekyo. Namasuba awo. Yagenda. Kati ntandika okulondoola omuntu omwana wange gwawadde ki? Obudde. Mwana wange mulenzi muvubuka ye Muggalanda. Lwaki amuwadde nnyo ki? Obudde. Kati ntandika okutegeera obudde mwana oyo ntandika omwagala. Mu kumwagala ntandika okulaba abamuliko. Haruna Mubiru. Ronald Mayinja Kisemakula. Si bayimbi. Bayimbi. Statement z'abantu abo ze baali bakoze ku mwana oyo ozimanyi? Zijukizamu. Misa Kisemakula bamubuza kwali yeni yaseka. N'abagamba kiki? Oyo mwana wange. Nagamba bayizawo omwana oyo mumulaba bulala naye oyo mwana muyimbi. Naye ayina akabulamu. Nagamba naffe si bwe twali nga bwe mutulabye naffe tulina abaatukola ki? Abaatulaba nagamba nti kano kabulamu. Kati omulembe gw'abamiisa Kisemakula ogw'okulondwa ne bafuulwa kye bali. Guno omulembe tewali walonda abaana bali ne bafuula kye baagala. Babukubi ngalo n'ekikokola. Kaakati Papa Misaaki Haji Haruna Mubiru Ronald Mayinja nga bw'obujulizi nti Alien yakuzza. Ndowooza yessaawa omwana oyo mumufuule mmwe kye mumulabamu. Kuba mukimulabamu mmwe ekiriba kiraba. Naye basirise. Misaaki wagamba nti oli yakufuula ky'oli. Kitegeeza bwe yakulaba yakuleeta mangu. Ekyo kyennyini kye yakulabamu n'atandika okukisitula. Kati gwe kyolabye mu Alien okisitudde. Ti Alien yeenoonya muyimbi alina ekirooto. Yadde bagamba mbu babogaamu ffe bye twagala. Akapande yasoma kabi kali kasoma maje. Bazaalibwa kubalumya mitwe. Ffe tuliwo kubalumya mitwe. Kati muli mukulu mwa mutolo oluyimba lwe yayimbye mu ddoboozi lya Kamiliyoni kati kibaloma.
gijja baluma kuba yaliwo okubalumya mitwe. Tolabangayo bafaanagana n'ogaba Luganda naye nga tebeerinaako Luganda. Kati abo tubakole ki tugende tubawaabire nti lwaki yafaanana gundi. Mbuuzaayo omu. Ani? Betty Nambozi ne Misa Kisemakula. Ne Misa Kisemakula bafaanagana. Ba Luganda. Nedda. Tukiteekeko nakyamaanyi nti lwaki bafaanagana. Totandika ntalo wano. Bwe yayimbye mu ddoboozi lyakamiririye. Sebo bali wa top 3. Bwe babeera ba top 3 it's okay. It's okay. Tujjeyo ennyimba z'Alien zonna z'ayimbye. Amaloboozi lirimu nti lwaki yavudde mu ddoboozi n'ayimba mu lino. Oluyimba lwa Alien lulina eddoboozi lyerukola ki? Kiki mwannyina? Mbeeyaya akapande wasomye bubi. Buli luyimba lwe lulina eddoboozi lyerukola ki? Lye lujjiramu. Kati wano bwe yalizanyisiza nalaba nga we lijjidde n'aleeta talina gwe yakopi. Naye oluyimba bwe yalagadde oddujjayo eddoboozi ki? Kwaba obeera eri mu production oleeta amaloboozi ag'enjawulo. Paka wali lwakugamba awo lituddewo. Eddoboozi lituula butuuzi mu tune eryo lituddewo. N'afulumya kati gwawulira gwalaba gwobitabula. Era mwe abatandise obyogera mwe batabuzi. Baana bakabira era be bawaga. Buli omu nti buli wammamba awaanayi atali eni wammamba. Ebayirawo omwana wange yanagamba nti maama ali eni wammamba. Ate n'omwana wange wammamba. Kogoye. Ali ku muganda we. Abaana ba Fangoni. Oba mulimu ki? Kati nno mba ndi mu saaluuni awo mu Sitenseni Kawaala. Ngenda okulaba omwana wa booda ataddeko fulaaga ya Fangoni avuga. Nakati ne mu maaki nga gwenjanga okulinnya. Gwenjanga okulinnya alina fulaaga ya Fangoni. Okuwagira kwava dda. Kati kumekamba buulire okwagala tebakugula. Teri akusasula. Byombuuziza nti naye abaakusemberera baakola batya. Ekyo kiri mu butonde. Kati nze nganze ne mmanya nti ono gwensazeewo talina kino mbadde mbyagala nti tabirina. Njagenda n'ekyo kyendabyewo. Naye kyendabyewo kye ngenda okugenda naye. Tegeera. Kuba nti nze bwenzaddemu nze saali demanding woman. Kubanga bwe nali mutandika ebimu ebyo saabitunuulira. Saalinda kulaba mmotoka, saalinda kulaba kalina, saalinda kundaga akawunti ATM. Wamwagala nga bo. Kati okwagala omuntu si bye bino nti President Museveni bw'atatuwese tetujja mwagala, tetujja mulonda ze mwagala. Era mulimu lwe bankuba olwali nabujjo yagala NRM yagala Museveni muga nange kyantabula. Kuba njagala Museveni. Kuba njagala NRM. Nange ekituufu oyagala. Nange sitegeera. Naye neesanga njogera ku yero. Njagala kuba Museveni. Naye kyenjagala. Era mmanyi olina kyoyagala kubanga agenda mu box mulundi gumu tewaddayo. Ate ekyo nze nalonda bonna. Nze nakugamba tebalimbalanga miscellaneous ebigwa bitalaze. Mu Uganda budget ya Uganda bagikolera ku active voters register. Kati mwe mwenna abatalonda muli mizimu Uganda gyesakirira erabirire. Nze siri mu miscellaneous ebigwa bitalaze.
nze ndi Mulozi engalo ziraba nalonda kano kaali ka presidential ne district ne division wa municipality ne division ndi Mulozi wamma ndi Mulozi era kyenjagala nkimanyi kati aliye ni bwe mwagala sina nnyo kyemugaa nti ajja kimpa in return naye nze saagala muntu anafuya muntu kati aliye ni mwagala kubanga yalaga abantu nti nsobola okubeera yadde nga gwe sigwo nkutteko tobola bamenye bano abasatu babadde bamulaba ngera balina kye bamulabamu naye tebamusitudde aliyeni waali yeyeetaddewo kati gwe lwaki ova eno otandika omugandira bwe yakoze nga gundi bwe yali ajja yakugamba agenda kugira mwani bwe yali ajja ng'atandika mwategeeraga nti agenda kugira mu ddoboozi lyani abantu ba tonaanaagira yogera ba Fangoni Forest muli bazibu eranzi nti eddogo mukolima muli bazibu abajonke nze sijonke taata nze sijokera wamma buli mujjonkezi aganyulwa asasulwe ireka naawe muva ku bibagasa ne mugenda ku bibatagatta abantu balemedde mu kkomero babeereyo yali esabira teyesabira nga ntyagala bamusibe kali emmere yeruzira kati wamu omulabi wa Tonazi Media yagambye mutabani wo namuzukuru wo naye alien lumujja kunzitira ku simu oba vidiyo yagambye mbu abantu bali eyo mbu abantu bamutya mbu aba planning omutta bamutya mbu kubanga bamanyi naye asobola okwetta kagamba yasobola kwetta baako okusinga waliwo bana akutuukiza kirooto kyo gandi muso otyo byose mbu kati bamutya tebamutya nti kiki naye mishoni zonna ze baali bapanze zaagwa naye nga kati alien skin abulayo mu kintu kimu ndowooza kolera ekivulu kyaffe abawagizi nga tuyingira buyingizi oba onotufumbi nowotatuwa mmere just kutukubira muziki ng'akola ekivulu ng'oyingirira bwereere omanyi sookonya nokule ng'akola ekivulu ng'oyingirira bwereere yakyaffe bawagizi eyajja kulya ki guli mulimu omanyi kiyakola bwe yagenda ku luseke nyamunyamu ewakasuku yasooka n'ayimbira abali munda nagamba mwana abawagizi bange abali wabweru bo tebayingidde n'afuluma bweru n'omuzindaalo n'asooka abakubira endongaawo n'amala n'addayo owooza akoze eki agenze nagamba nedda oyo gwe bayita aliyeni kati gwamuteekako embeera gwe ofuuka ky'otamanyi kubanga ogoberera omuntu olwedde alina puroguraamu ye aliyeni byalina okukola ye yabimanyi era byebyo byako abantu bangi balemeddwa okuva we bali kubeera ku bantu batamanyi puroguraamu zaabwe n'atandika omunoonyerezaako gwe buli ssaawa yakoze ekinolako okwera kwoyo yogere kwoyo kati oyo omwana gwe mugamba gwe baasibye sibiganye ejjonkera aliyeni naye of all people bwe yanoonya baalina okubeerako ayogereko yagamba nga Zuwena gw'alina okwogerako mu bonna bali mu socialite the big three oyo bebe yalina omukyala abalitavaangayo nnyo okubeera mu mawulire yayagala okuggyako mu kamwa k'abayimbi nga batabusemu nga bamanyi bebe ku mukyala atabuka ne baagala bamukube ennyimba ne tavaayo. Ekyokubiri abantu muyige mwami Tonazi wemba nyize naawe lwana nange kunyiziza lwana nani nange
Nalujja Hanifa. Sikulumba family, sikulumba ki? Tolumba baana bange. Ate nze ku baana ntabuka. Nze ku baana ntabuka, tolumba baana bange. Oli mubi nnyo. Abantu bammwe abalabi batonazi mu kitegero okuva olwaleero. Olutalo lwa wano luggwa. Buli omu n'alaba bugage. Naye kasito oyingizaamu famire, olutalo lwa famire lwa ggwanga, luggwa na ggwanga. Buli lw'oyingizaamu famire olangiridde olutalo olutagenda kuggwaawo. Kubanga omwana wange agenda kukukyawa gwe mwami Tronas. Kati omwana wange mukazi we agenda mugamba oyo nti omwami oyo omulaba munne tatwagala. Kati ne famire y'omuka mwana wange naye egasse ku lutalo. Duranze muve mu ntalo za famire. Owakudde olutalo ye omuwakulako lwaki? Olutalo lwafuuka lutalo. Kyebalanze kugamba babamusonyiwa bati bamusonyiwa. Ministry of Gender ne UCC. Social media mwino gitereeza. Social media handles. Buli ababeerako ne bawemula ne bavumwa batandika okugibwayo. Omuntu abeere ku social media ng'amanyi nti nkolako nsasulwa. Oba ndiko binyumirwa naye si kulumba abantu kubavuma. Omuntu atalina kye yakunyeze kubawemula. Kwenzo oyo omwana gwemula yadde beesibye ku bebeko. Bonna bamulinako gundi bangi bavumye. Abantu abamu balina mental illness. Abantu batwala ebutabika. Nalabye ono omwana bagambye kati yazzeemu pressure. Simukwate ye. Yabadde azannya kabadi. Bwe nabirabye ate. Bwe alina bwe yalabye nga bamuyingiza n'abajjako oli ssente kumbe babadde balimba. Bwe byabadde. N'ebyo byonna kiri mu baweebwa ministries obutakola. Nabaga kino ekisanja mukole. Ministry of Gender, UCC, ne Internal Affairs ebeegwayo eyo. Security. Byonna bigwa abo bonna mutuule. Buzibu ki? Buli kitongole ekikwatibwako. Kubanga ab'ebyobulamu bali badde bagenda kwaba abantu ne bagamba ffe ku social media handles zonna katuyisengako obubaka bw'ebyobulamu. Omuntu agendeyo nga ebyobulamu ne bwana batagenze mu ddwaliro okukola ki? Amanya. Okitegeera? Wemula. Lwaki temutuula nga kati internet weeri nti kati yeeriwo ne mu designinga nti omuntu waffe asigala ku social media ng'afunamu ekisinga obulungi. Wali abantu batandika okumanya nti internet weeri naye tebalina kyakukolako, tebakimanyi. Okuleka abatono ng'abo bansambya furniture, banyo nani gwe yagambye mbu yajiiriddwa ekibanda ate bagamba ate tekyabadde kike Apple. Mulimu abategedde abalanga namanya nti nanga naye mulimu yaliko nga bw'alaba ggwe ng'olanze ng'amanya otyo njagala content kati kanumbe mwami Tronas gwe mbanvuma. Ebyo sibe bigendo tukulaakulanya. Ebikulakulanya birina okuba birala. Naye ani agenda biku designingira? Bwe tuba kati ng'olwaliro omulembe gwa internet digital. Joyce akyaliko kuba ku ministry eyo. Joyce Mchala na bosa. Eya national ICT and national guidance. Yes. Abo bonna balina nti okukozesa system ebyo. Biki bye birina okgendako. Kati nze ndi VHT ndi coordinator. Naye olwaleero baatujje mu kugenda muzimuzi training. Ne babayita ne mugera musibayo olunaku lulamba olunaku mmeka. Baakirabye nga olina okuba ng'onyodde kyayi olidde ekyemisala ne transport ki refund. Manyi nti abayaaye beddiza ebya kyayi ne lunch ne transport. Katusomera ku simu. Obeera awo nga bakusindikira kalinki ng'okatapinga ini ng'osoma. Tebikyali si byakutambula. Linki
sawa bwezi titugenda kusoma link ne bajiweza no tapping n'osoma olumala ne bakuterako omutwalo gwo gwa data tolidde mmere tonywedde kyayo oli waka we mwefumbire jetulaga buli development yonna ebeeramu okunyigiriza naye bwe mukigumira mubaamu ebirungi ebikola ki ebivaamu okitegeera kati ndowooza enkola eddako ya online tewali kuddamu kwekwasa Ministry of Health yo yakiraba nze nkugambye nti kati ebisinga byonna link teekamu kati kwetuli bino biraba endwadde ezigwawo endwadde ezibaluka surveillance covid ebola biki mpox online batuweereza link nebakwa updates alerts kati olonze bwe naaba sirina smartphone ginoonye ffenna era bwe twatandika bavyekitizi tugenda kusomerako online ffe tulina buno bumapeesa nti vaamu mu kulemererwa okuvaamu ne bagamba kale katusooke tuweeko abamu abasooka amasimu era ne bagatuwa luli twajjanjabanga abaana ng'owandiika mu kitabo kati simu omuweera mu simu eddagala ne balibala ku simu kuli obadde ne ddoozi 4 ojjanjabye omwana omu zisigadde 39 akati gwe gola ebyekifala ogaba eddagala nga toyisiza mu simu liggwewo ng'essimu yeeririna bali kusabe ebintu byonna ministries zituule guidance yonna egenda kuva ministries ng'erina enteekateeka n'ennambika enki entuufu anaki emitimbagano ffe tukyajagala abagikozesa obi mutusaasire bajja tugisaako Facebook yavaawo abajja access nga kati bayita mu bulumi tuleme kuona misuse eyonoona ekintu omuntu n'atakuvaluwinga tunulira omutimbagano ng'abakazungu bakagufuna gye tuli gye baali walingako pono naye olwaliro babanga pono bamuggala bwoba omwagala olina apu gy'olina okukola ki okugendako bo ne bamanya nti omutimbagano bizinesi okitegeera kati naffe tukigule tuleme kukozesa mutimbagano nga tuvuma nga tuwemula nga tulumba abantu banga waliwo ekintu eki nga kiguddeko soke tuno tutegeere ensonga eno gundi bamukutte ne bamukwatidde ki tuleme kubanga ovaayo n'olumba nalujja kakati nze abaana ba social media kyembatyako kimu kwe kulangira omuntu obuvune mulabi wa Tronazi naye mwami Tronazi nze nina abaana 2 abalina obulemu omu yoyo eyafudde naye nga toyinza kumanya nti abadde alina obulemu okuleka nga omaze kumulaba nga kituuseewo naye yabadde omusajja omulungi ow'amaanyi omwoyo naye okuvuma omuntu n'omugamba kati nga balumba Zuwera bavuma omwana we fe abalina abaana abaliko obulemu tulina ennaku tuyita mu bingi abaana baffe bajjamu mu bulumi bwe tuyisamu abaana baffe abalina obulemu we sacrifice ebyamasanyu ebyokunyirira katutandika okunyirirako kati ngweyo yonna tanuuru omaze ogiyitamu kati bw'otandika okukifuula ekivume okunze kyolabye ku mwana nga okivume bantu mmwe mujja kufuna ebintu bye mutamanya ani abikukoza kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronazi Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronazi Dry Cleaning ofuna ekintu nga tomanya ani akikukoze leka kulangira muntu kyova olina n'omwana atalina liiso. Are you serious? Nga n'Abaganda baagera nti gwota nakaddiya bw'omanyi otya nti ogwo oli kaddiwa nagwo nga wonna oli complete
Kobule mubujja sawa yonna. Bantu muve mu kusaagira mu bintu by'abantu, muleme kusaagira ku bantu. Bw'oba onoonya bakutegeere, noonya, yogera ku ewammwe. Yogera ewammwe kibeere ekifaananyi nga byoyogerako by'ewammwe nga bikwata ku ggwe ng'omuntu. Ani amanyi eyo? Gwe tutandika tukusigira akafaananyi. Ewaffe e Bugerere, Ekiwangula, jjajjange Bulazi Kironda Enkonge, taata wange Elias Sempala bajja kunoonyerezaako. Baze bagamba balaba tutuonaza ab'e Bugerere Kalangwa tebamuga nti muwala wa wali. Yani yakuba muwala wa Kalangwa akalulu Jackie. Social media kwaliko omukazi ayogera nti wali Ekiwangula Bugerere. Ewa Bulazi Kironda Enkonge kukidde wanteete. Bajja kunoonya. Mwongere ebibakwatako nga bibyo. Lwojja okufunamu. Naye muve ku bantu. Muve ku bantu, mutuveeko ffe tuyise mu bingi okubeera kye tuli. Tulantira okunzika saawa gye tulimu abasiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saumu yatandise. Osiibye? Nze sisiiba. Era seewaayiriza. Okuva lwe bannongoosa luno lukindo luno. Musiraamu sisiiba naye nsiibulula. Osiibulula. Empeera zisigala ozifuna. Okay. N'abala mukole ekyo kubanga kaseera naye muleme kubeera nga mulowooza nti ekisiibo bwe kiggwanga n'ebyo biwedde. Musigale nga mumanyi nti bwe mubadde mukola wali bikyamu era ne kakati wano nga bw'oba osazeewo byennenyeza sigala mu layini eyo. Muwala wange yagamba oba kaali kaddi naye nakagwako bugwijjuuzi. Ne bamugamba Bad Black osobola okukunama. N'agamba nze si kunama. Wali ondabyeko nga nnyambadde mini. Agamba nze ndi musiraamu nasoma eddiini yange. Naye kyemwagalako n'agamba bwe ntuula wali ng'oyakunkuba ebifaananyi nga ndi bwerere ntuula. Naye bwe mma nga nzira mu ngoye zange empanvu sikuna. Nze kyemusinga omwagalako oba kyemusingo mu bintu by'endaba yategeera kye bayita ssente. Kati tageti y'engeri gy'anoonyamu ssente ye yagirina yekka. Kati gwe lwaki omulumba? Akuwa. Nze nagamba nti bw'obanga omanyi w'obalira ebintu byo oli n'akwekiika. Kati gwe abadde amwekiika Bad Black akuwa obuviire yeeyongereyo. Waye gy'alaga akola. Alinga leerwe. Ye gy'alaga amanyiyo ne missoni yagimanyi. Gwe lwaki omwekiika omutandikeko? Oleeta akajanja. Wajjirira ye. Takumanyi nako. Bayizawo abantu abalabi ba Toners Media. Gw'oliko gwe wajjirira obulamu bwo watandikirawo ng'ogenda kubeera ku nze Nalujja. Nedda. Ogenda kubeera ng'oyogera ku aliye ni obeerewo. Abizeemu. Bad Black ye topiki yo. Nedda. Wali njogera kwabo. Bad Black sikwogerako mu bubi. Kwa naye yaliko ebiseera bwe bamubeererako. Kati mulimu abantu abamu abazze nga bo bakoze amannya mu kuvuma. Kati mulimu abajja ng'ayagala abeerenga bankugerezeko bo n'ovuma n'ovuma nga full figure alumba abantu. Jambeerenga Tamale Junior. Ebyo ebimu kati ate binabo bigenda kuggwaawo. Ng'okubeerawo okuvuma n'okwogera ku bantu nga tebikyakuteekesa ku map. Nga abantu bakulabanga nuisance. Kati kyekiseera abaana abato abajja ku social media onoonye kiki ekikuteeka ku social media osigaleko ate ogifunemu. Okitegeera nti abakoze ebiri ebya volongoto ne bavaayo bamanyika ebiseera bituusa ate ne bakivaamu. Yo Furufiga agamba nvuma njogeraako naye tonnemerako nnyo leero wiiki namba wiiki yakubiri oli kunze. Kati ate ye baabeerako n'abalemerako. Ye naku lumu bbiri gumu ebiri
naye kimuluma yagamba onjogeddeko onvumye nzikiriza naye tondemerako mande wakubiri omwezi negugwako oli kunze akati ekyo nali ngambuuza bannamawulire kuba bannamawulire basinga okukola gundi ya alien scheme kamasanyalaze gaki ofunemu ki gwe nga munnamawulire naye amanyi waafu kubanga ebbanga lye bamubeerako bamukreatingira entalo nyingi gundi yagambye akusiiga gundi yagambye omwogerako ki gundi omulabe bwakuwaguze nga teekufaanana agamba Timbaland eri katale bana temuwa kalango Timbaland yetunda kati ebyata bya kamera era tesoka ne mujja waggulu ne bala ayambadde ki ebaje kubakuwa naye ebyo byonna byenkugambye nti mulimu abantu abazze ku social media buli omu alina gye yayitira naga nti abaana batandika okuyimba nga beegomba Juliana Kanyomozi omwana najja nagamba yakufaanana nga ali Mariam Mumbeja Mariam ndagire abaana bangi ne bajja okuyimba nga beegomba Mumbeja Mariam kati abantu bangi bayingidde okuzannya katemba lwa Mariam ndagire kati buli omu yajja olwo yagambire nga full figure nga temumanyira mbayisaamu eggaali oyo naye najja neba yaga nti nja kubanga bad black ndaba nga ayagala kutula kugwanga wa bad olinga amata olinga amazzi byebyo yagambye yakoze video nagamba mboli omwana ajja mugambe amubikire Mary Butter chumi ale oyo chumi naye nze ansesa busesa kuba wafujjo yabulira enjiri awo wa pastor Bugembe yagamba bamuloga naga bamuloga oyo fujjo kanebayo lya agamba nti nze nja kubeera nga alien skin kati alien skin bwategedde nti waliwo abagenda okuneegomba okunfaanana kwe kutandika okukuŋŋaanya abaana abali ku street kuba bonna bamanyi nti yava ku street bo bwe balowooza era olaba abakuŋŋaanya baga temuli enkwacyo temunywa enjaga kuba amanyi nti bo bamulaba mu kifaananyi ekyo ekyenkwacyo naki bayinza okumufaanana ate bo ne bitabeera nga ye ne boonooneka buki boonoonese yakikoze amanyi nti alina ba-inspiringa abagenda omwagomba ye kaabateeketeeke kati Kamiiri omwana ono bwe yajja okuyimba nga akwegombye tewamuyita mufaananya kifaananyi kyo ate wayagala mulwana oyo omwana yajja ayaga kuyitira mu ange eya Kamiiri lwakuba mwena twakibuusa amaaso ale yawulugumye bannange mwenna mwakibuusa amaaso era mu kukiraga nti kyenjagala n'aleeta kireva gye the comeback of kireva ebyo byonna bibalaga tiyali amwegomba okwegomba omuntu si kumulwana ng'agamba mutandikirewa ng'amwegomba okwegomba omuntu si lutalo okitegeera Bobi Wine yeegomba Museveni n'amuyimba nti senga nze pulezidenti nandisuze naawe mu State House omuntu yeegomba era mukwe mwegomba kukola ng'avuganya wamma naye mwe muddira omuntu ayeegomba omuntu ne mulufuula olutalo okwegomba omuntu abaamu inspiration kakitegeeza nti omuntu we yeegomba omuntu inspiration yezo omuntu amuveeko ambaye nga tulekeraawo amwe ayonge agende mu maaso nze gwe neegomba okuva nga ndi muwala muto yali Winnie Byanyima lwakuba kati yantamye Winnie Byanyima ne Miriam Matembe abakazi abateerya ntama nze be neegomba Miriam Matembe era bwe mbadde mu fida ne nkwata mu ngalo za Miriam Matembe nalaba nga nze ebyange ebikoze kubanga mufaananyi okuva buto nga nze neegomba Winnie Byanyima mukazi ateerya ntama Miriam Matembe era nze mu byobufuzi bye nansana bamanyi nze seerya ntama omuntu yeegombyani
amufaananya atya nze neegombani kati batolina lolomodo wo gwomanyi naye alien yajjanga lolomodo we kamiliyoni ngenda sooka njogere naye bwe mala kwogera naye bwe tunaakomawo mu bagambi bagambe kubanga olaba bebekulu mukwano gwa alien naye alien yali teyeegomba bebekulu kyaliwe bakyali yali si gwe yeegomba naye ate kati ono okwagala kwe yandibadde ajja mu mwana ono olaba nti bano abayimbi abasatu yabatagalamu yaliko ne fuutu soja yafubutuka najja eno nadda eno okiraba era bakugamba nti wano mukukubwa empimbo oli yali amuyise mukubita ate n'amukuba buki alabika yabaagala naye bo ndowooza ne beedistansinga kati okuyimba n'okukola ki omuntu obaako akwegomba naganja kubanga gundi nkugereza abaana bajjanga bwe yakufaanana ani nga Juliana Kanyomozi nja kubanga Mumbeja Mariam Ndagire nja kubanga Irene Ntale nja kubanga abonna bannantongo bazze nga balina beba betimpologoma bonna bebeegomba betimpologoma oyimba obuyimba maama bwakonna nnyo bano Katolubwama ate Katolubwama muveeko digamba waba ayimbye toyinza kukiza nti Katolubwama yayimba naye yali azijja Nabiryo imacho ekimwanyina basudde mu kadongo kamu ng'amulaba nti asobola bandi olaba yali amutandiseko ani ali ebweru olaba nga singa yabali mulamusa kati macho kyayimba ki bandi kati mmwe abantu abali ku social media abantu abali mu nsi eno nga mulina bye mukola manya waliwo agenda okwegomba nga muto ekyo nkyogera nkirinako bwino nze ngenda mu masomero nenjogerako n'abaana nkola ziyita health talks sere bisinga ngenda ne mental health abaana balina ebibataabwanya naye kazo mixed gye nabuuza abaana ng'oyagala kubanga ani lwe munaayogera naye mu baana mulimu mwana yaŋŋanja kubanga champion gudo neekanga nemuga champion gudo ali kinti champion gudo kati champion gudo gyali tamanyi nti ekazo waliyo omwana yali wa pifo agenda kulanga anoonya okubeera ngaani champion gudo era teweewunya ng'atuuse naye n'akolanga champion gudo byakola ki olwo teruba lutalo era nkyogeddwa wano ku Tronaz Media ti abantu mugjeewo omuntu ekintu kyakola ne mukifuula ekyolutalo nti yalumbye gundi aba teyamulumbye aba amwegomba kyova olaba nze ŋŋambye kansoke ngende mubuuze ndyoke nkomewo aba amwegomba oyinza okumwogererawo nga tayagala omwogereko nze balekeyo nze wini byanyima wamma gwe lolomodo wange naye nakukyawa watandika okwekola ebitali nyuma juzi aba abakyala aba abaterya ntama olaba nga baba mwagala bwagazi munda muze senninde ye nga yesenninde mukola ki omwagala bwagazi naye ate bwe nnyimirira okwogera si ye gwe neegomba wemba nayimiddwe okwogera nti njogera si ye gwe neegomba ye mwagala bwagazi wamma gwe neegomba ngenda kujja nkubuuze n'okwegomba kuba bwegomba okoppa lolomodo wange bwonna okkiriza nti kiri obulungi nga tebaagala basaagala male kwogera ate otabukogambe gwe lwaki wajogeddeko akati olaffe twegomba public figures ate wini byanyuma agenda kunsanga waŋŋamye lwaki wanjogeddeko nze yali mukazi muvumu nnyo weyavuganyiza embalala ng'anoonya akalulu oyo omukazi mutya yalumbibwa State House namba aleme kuwangula naye ng'awangula oyo omuzannyirako obanga ne ku muntu atomereganya empologoma ebbiri gwe aba mukazi w'amaanyi bannaaye mwebale nnyo mwebale ddala okwekumira ku mukutu guno tubasiima nnyo era tubaagala nnyo mwongere okusubscribinga okugoberera mutuwe likes ate nga musharinga ne comments tuzaagala
obulango mulete obulango langa ne Tronaz Media sobole okubanga ekintu naawe okimanyi tikyakabi mwebali nnyo mwebali ddala mbeere bulungi mweraba.